Yes, all right. Kakati gwe mukwano gwange UN Security Council ezemu n'ebikola gwe mukwano gwange ali yampuliriza. UN Security Council ezemu n'ebikola we imposing the new sanctions eri abakulembeze bakabinja kabayekera aka M23 akawangalira mu Eastern Democratic Republic of Congo saako ne mu Northern Kivu provinces gwe mukwano gwange ampuliriza. Kakati nno tujjukire bulungi nnyo okuva omwaka gwa 2025 bayekera bano bukyanga bavaayo ne basalako ne bayekera eggwanga lya Democratic Republic of Congo nga bayita mu eastern sides of DRC bagena maso ne bawamba ebibuga ebyalimu omwali ekibuga ekinene Goma, Bukavu, Buvuma, airports. Era kigambibwa bano mu kulumba kwabwe basalako ebintu bingi nnyo bakyusa new governing system, bakyusa new education system, bakyusa ne bateekawo new financial system nga system zonna zino tambuzibwa ku bya financially zina kubanga zikyusiddwa nga tezikwatagana n'ezo ziri mu Kinshasa. Wabula Kinshasa ndo lwabitegeera nti abayika bamaze okusalako ekibuga kino kye baakola nga bagenda maaso n'okusalako provision ezingira mu kibuga kino ngamba ng'emmere, amazzi, amasannyalaze, ebyentambula byonna ne bigootaanizibwa. Kigambibwa nti ku kisaawe ky'e Buvuma tewaali airport n'emu, tewaali nnyonyi n'emu yali ekkirizibwa kubuuka na kugwa. Kitegeeza flight zaasanyalala akaseera ako. Era nga wolaba abantu kigambibwa mu lutalo olwo lwe lwasinze okubanga ludisplacingibwamu bannansi b'eggwanga erya DRC bangi badisplacingiddwa. Jjukira nti nno kino kireetera ebintu bingi nnyo byo ky'oba olaba mu DRC tosobola kusanga nga ekizibu ky'emmere kiweddeyo tekisobola kusolovingibwa kati. Reason being nti bano buli kadde babeera ku dduka tewali budde bwa kulima, tewali budde bwa kukungula, tewali budde bwa kukoola. So no weesanga ng'enjala ye baana baliwo mu Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti no they cannot provide for their best. Nkogamba ng'ebyokulya ng'ebyo tebasobola kulima mmere. Ate nga eggwanga ddene nnyo, ate nga liri fertility. Eggwanga gimu lyandibadde limerako emmere. Era singa sintalo zino eziziganya DRC yandibadde yensi esinga okutransportinga emmere mu mawanga amalala. Naye olw'okuba ndi entalo ng'omukwano gwange aleeyo ampuliriza baabuwe ebintu ebimu weesanga ng'eggwanga liri unfit okuba nga li providing a service ng'emmere eri abantu baayo. Kakati weesanga nga ne population egenda maaso n'okubanga ekendeera. Kino no kikendeeza ku musolo gwandibadde gukolektingibwa eri gavumenti okupulaningira eggwanga kubanga bannansi babeera mu dduka aba tebakola. Kitegeeza omusolo guba mutono nnyo olw'ensonga nti bannansi population yaabwe eri wansi. Buli kadde baba bagenda maaso n'okumigratinga nga bava mu Eastern, bava mu Congo nga bagenda mu mawanga agalinaanyeewo. Era amawanga mangi agalina ba refugees abakongo omuli eggwanga erya Uganda oba Kenya, Tanzania bonabona baddukira ku mirulwano basobole okubeera nga bataasa obulamu. Oli ku UG Update Civic Sinziro Bango tuuliza gwatanatoyungako kutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe weekiri tukooneko nnyo kikooneko obeere ng'otwegattako. Wabula gwe ayagala okubeera ng'obeera bulindaala abeera alert eri information yaffe gwe ky'oba olina okukola tuweerabirako na mukadde kakooneko obeere ng'omaze okunotifyinga. Ojja kuba osobola bulungi nnyo okunotifyingibwa ku message yonna yonna gye tuba tutadde ku mukutu guno gw'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku UG Update CV nyongera okutegeeza mmwe n'abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, Canada, Russia, abali mu Asia, abali ku mulirwano wano mu Kenya, South Africa nammwe mbatumiddeko nnyo. Nkimanyi nti yonna gye musinzira okubanga muwangaalira mu tuninze in UG Update CV. Nenyongera okwebaza mmwe abajja ne musharinga na obutambi waffe ne musobola okubanga butambula. Nammwe abajja mu comment section mwine ettaffaali ddene mutugattako okubeera ng'ebirowoozo byammwe bitambula bannayuganda ne bategeera ekituufu ki ekyokukola ki kye basaanidde okubeera nga batambuliramu. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tukyeyongerayo gwe ali eyo wuliriza. Kakati gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tumaze ebbanga ddene nga tukuweereza information egenda maaso n'okulinkinga ku bikwatagana ku Democratic Republic of Congo ebiri mu Eastern regions, ebiri mu East and Southern regions, North and South, ebiri mu central byonna tuze tubikuwa gwali eyo ampuliriza. Wabula njagala okutegeeza okugamba nti nno UN Security Council, United Nations Security Council ezemu n'ebikola nate. Kitegeeza nti nno sanctions zino zeekoze zibadde za muggundo, zibadde zinnantasangikwa era size egy'okujookingiramu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki bino mbikugamba? Kubanga tubadde tulaba UN ng'ejja egenda maaso n'okukola
nokola sanctions wabula ku luno njagala okikutegeeza sanctions zino zibakubye abayekera ba M23 kiviiridde ku bigambibwa ebigenda mu maaso ebyokuforcinga recruitments kigambibwa nti abayekera bana ba M23 badde bagenda mu maaso n'okulumba obubuga obwaloyalo obuli mu Eastern Democratic Republic of Congo ne mu Northern Kivu province nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bawamba abantu nga babaforcinga okuyingira obuyeekera babaforcinga okuyingira rebellion gwe mukwano gwange mpuliriza kakati UN olwabawoninga ne bagaana okwekomako netegera nti no bano bakola recruitment eri abaana abato eri abakadde eri abateesobola abali mu mbeera embi nga babayingiza amagye lwaki kino abayekera ba M23 bandibadde bakikola okubanga bagituuse ku extent eyo egenda maaso n'okubanga bawamba abaana bawamba abantu nga baba recruitinga mu magye gaabwe mu buyeekera lwaki bandituuse ku crisis eno wuliriza gwe mukwano gwange jukira bulungi abayekera bano nga bawamba mu mwaka gwa 2025 bajja n'amaanyi ag'ensusso bali tebawena bali bannantawunyikamu gwe mukwano gwange era DRC yasiitaana DRC government ewangalya mu Kinshasa yasiitaana kubanga abayekera olwali okuyingirawo ne bafuggaza amagye ga DRC ne babafunza ne babasuppressinga ne babagoba ku mataka gaabwe ku nkambi yonna abula amagye baabuwe gayolesa obunafu obutenkanika aga Democratic Republic of Congo naye nagamba ekyaleetera DRC okunafuwa zezino ensonga wammanga decades of decades DRC zeerabikamu ebeeramu ntalo kati so weesanga nga Democratic Republic of Congo ebadde teri mu position ya kutraininga amagye agakuuma eggwanga national security ebadde tegifokasingako ate nga n'ekirala skills tebayina ate nga n'abayekera tebaganya magye ga gavumenti kweteekateeka na kwetegeka so gabadde wiiki nnyo bagasanga nga manafu nga equipment sebazina nga bali unexperienced mu lutalo lwonna lwonna nga n'ebyokulwanyisa balina okukozesa tebayinaawo wabula ekyo kyawa chance oba kyatonderawo opportunity abayekera bana ba M23 okufunza DRC ebitundu byonna bye baali baagala ne babyezza mikono wepa ate jjukira nti bano kigambibwa bwaliko ne backup aba backing emabega ensonga tugenda zigendamu naye kamala okuggusa kino kyengezaako kulaga n'oluvannyuma tunaba tweyongerayo kakati olw'okuba nti amagye gaali manafu abayekera ba M23 basiizinga ne basobola okuwangula ne basobola okuba nga basucceedinga ku ekyo kibaali bazze kibaali batonzeewo nga missoni yaabwe bali bagitambulizza kitegeeza ki missoni yaabwe teyagwa butaka yatambula bukwakkuggwa mukwano gwange ali eyo ampuliriza era twagenda okulaba nga gavumenti ya Felix Tshisekedi evudde ku bayekera bano babavaako obukumbu ng'enkuyege we yeesonyiwa eggi nga nanti baali balemye era nga buli weegezaako okubeera ng'ebalumba mirambo gyokka gye tulaba gwe mukwano gwange ampuliriza naye kyaddaaki ebbanga lyayita nga mawanga okuva ebunaayira gatandise okukola diplomatic ties n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga gakulemberwamu omukulembeze waabwe Felix Tshisekedi yagenda maaso n'okusayininga ties ez'enjawulo gwampuliriza yagenda maaso n'okusayininga enkolagana n'endagaano n'amawanga ne gatandika okuba nga bagamuwa obuyambi amawanga ag'abweru omwali Belgium omwali Germany France UK US zino zonna zamuwa obuyambi ate agreement basembyeyo okukola Washington Accords mu ggwanga erya USA ate ne bakoledde bulungi nnyo kubanga America abalaze nti abafaako nnyo abayeeriddewo omubiri abaleetedde ne equipments abatrainings baleese aba Colombia white mercenaries bagende maaso n'okutendeka amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gasobole okubeera nga gali fit mu lutalo gabeere nga nago gagenda mu maaso okusimbagana n'abayeekera bano aba M23 bafunye training emala basobole okubanga bagasimbagana gwe mukwano gwange ampuliriza n'abayeekera ba M23 mu ngeri yatakulekera nawe tomulekera anti ennyanja ekutta omira gwe mukwano gwange ali eyo kakati munnange kyekyo kigenda maaso ekyagenda maaso gwe ataabiraba ataabimanya abadde tajja ta followinga mu kutu gwaffe guno naye nga nze nnyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV gwagala otweyungako towerabira ekigambo subscribe wansi we kiri kikooneko tolina kyosalwa okona obukonyi kagambo subscribe gunewuliza information n'osigalirayo n'oweesirikira ffe tulina kitukwagaza ky'amaanyi nnyo as long as omaze okulisiivinga omaze okuanalyzinga omaze okutegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga awo ojja kuba otukoze ebirungi ebitagambika kakati abayeekera abo be mbateereddewo awo abo be bakulembeza abakulembera akabinja k'abayeekera ba M23
era nga wenkugambye nti ekyagenda mu maaso n'okubeera nga kinafuya amagye g'DRC okubanga baagawambako ebitundu ebyo biwaali bunafu kati ate kigenda basangira obuzibu bagenda kifunamu obuzibu okuddamu okwezza tolitoliza ezo. Wuliriza nkugambye nti abayeekera bano lwaki batuuse ku extent egenda mu maaso n'okubanga bakola recruitment eri abaana abato mu byalo kiddiridde okubeera nga bazze bakola endagaano ez'anjawulo ng'era ne wenkugambye endagaano ziyambyeko kinene nnyo okubanga enyweza amaanyi ga DRC era n'ekirala amaanyi agava mu Democratic Republic of Congo government eri support gyeyina ebawadde enkizo okusobola okuwanisa omuyeekera wa M23 era abayeekera ba M23 tubalabyeko mu bitundu ebimu nga Uvira nga bagenda mu maaso n'okubyamuka naye nga kigamba tebabivira mu mbeera nnungi batya kubanga abasajja bazze babastrikinga ne drones babakuba nga bakozesa ebyokulwanyisa ebyettabbu omulizi drones omulizi tanka omulizi mizayiro bino byonna byonna ebyokulwanyisa gwe mukwano gwange njagala okutegeeza nti tebirese amagye g'abayeekera ba M23 kyekimu alese babayizeyizza obulere nga babafudde buziina mu nkambi zaabwe era tulaba nga bakoze rotation nga badduseemu mu nkambi ezimu era ng'obuwanguzi butwalibwa amagye ag'okutaka ge twandiyise infantry aga wazalendo agenda maaso n'okulwanira wansi nga galwanira ku side eri eya Democratic Republic of Congo. Kakati engeri gye babasseemu nnyo abantu DRC oluvannyuma lw'okwekakaba ne boolesa amaanyi besanze nga abayeekera bangi battiddwa abafiiriddwa mu bulumbaganyi obadde bukolebwa entakera ate nga n'abasinga bali ku bisago bapookya abasinga tebaagala kuvaayo tubulira mazima naye n'ekirwadde ky'Ebola kigenda mu maaso n'okuba miima amawuggwe kigenda mu maaso n'okuba balembirizi gwe mukwano gwange mpuliriza ze zimu ku key areas twandowooza nti nno ze zinafuyiza abayeekera bano okutandika okuteekawo emize gy'okuwamba abaana ku byalo n'ebitundu okuwamba abantu okusobola balikulutinga mu magye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange nti oli ku Yugi Update TV. Kakati olw'okubakuba ne basigala mu nnamba ntono ate nga teri ayagala kwegatta ku bayeekera ssaawa zino Paul Kagame bamufunzizza zino zonna ensonga nzikuwa ensonga endala yakufunza Paul Kagame musanctioninga America musanctioninze nnyo ng'emugamba singa tokola kyamagezi no withdrawing amajeego amajeego n'ogajja mu Democratic Republic of Congo ogenda kukajjuutuka kino no bakikoleddeko enfunda eziwala batudde ne summits Washington ezaali mu Doha ezaali mu Angola abagamba bakusaba Kagame tuyambe taata gy'amajeego mu nsi y'abendi nga Paul Kagame ayongera kwebadala ayebadala bwe babazi era yatuukako n'oku extent egamba nti for me those are my security measures era nga nebunya omuntu watuuka okuteeka amajeege n'amalako bannansi emirembe n'ayiwa omusaayi gwabwe olw'okuba protectinga ggwanga lye mbuliro ly'emekolewako bulumbaganyi kati ekibi kyali kisolovinze ddi ekibi waki obotta okuprotectinga bali botta si bantu bano boogenda oprotectinga bwotwalanga abantu bannansi be musanze abatambulira bannansi be musanze abawangaalira omwo bo si bantu lwaki obugamba nti oyagala nnyo okukuuma bannansi b'eggwanga erya Rwanda okusinga aba Democratic Republic of Congo ate nga mwe mubalumbaganyi kakati nno n'olwekyo samiti zaatuula ez'enjawulo zikubiriza omukyalo ono saako n'abayeekera era ne bakkiriziganya bakole withdrawing olutalo basooke baluveemu basooke balukakkanyeemu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wabula enfunda zonna ze bazze bakola ne agreements zino tezikoze abayeekera basigadde bagenda maaso n'okulumba n'okukola ennumba zaabwe saako ne DRC nayo negamba nange tondabanga naye neemuddiza kati abayeekera bano baali tebakyalina option nga Paul Kagame takyayinza kuddamu kulikulutinga amajeege gatwala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga US yavaayo nemusanctioninga bubi nnyo okusinziira ku ndagaano gye baali bakoze Paul Kagame ne yeekyanga endagaano ezaakolebwa mu Washington ze basayiningako ne bateekako omukono ezo zonna tuzijjukira bulungi nnyo kakati US yavaayo negamba oneefuulidde tondabanga ne mu kuba sanctions wazindaba tiyakoma okwo negenda mu maaso US ne sanctioning amagye gonna agasuubirwa okuba agateebereza okuba ne ba high commander
officers mu magye g'eggwanga erya Rwanda Defence Force agateebereza okubanga gali gayambako okuwa obuyambi abayeekera ba M23 ne babakuba envumbo ne babakuba sanctions era ne babagoba ne mu UN missions ne operations ezikolebwa ekitongole ekya UN era amagye ne gakomayo waka gakkalidde entende ekyo kikulaga ki ekonomi y'eggwanga eya Rwanda yali imaze okubanga ekkirira tebakomye okwo bagenze ne maaso jjojjo ly'abalamu amagye ajjojjo ly'abalamu US nekuba sanctions endala ku ggwanga erya Rwanda ku ssente ze baali bagenda maaso n'omuwa buli mwaka zitwandiise public funds ez'obuyambi ebitundu 97 ku 100 babimusalako ku miliyoni eza dola 2.6 kati Paul Kagame bamusalako miliyoni 2 biramba ne babanga bamuwa miliyoni 6 zokka lwaki nga baagala asobola okubeera nga obeyinga ng'agonda asobola okuwisitowinga amajege mu Democratic Republic of Congo ensi eno eya DRC naye esobola okuba nga eddamu ng'efuna ku mirembe wabula tebaali tebaagala eggwanga lino lisobole okuba nga liyimirira ku bunnanfuusi ate ng'emirembe agitabangula si munnansi wa ggwanga eryo so kiba kisawundinga nti kyekintu ekiri weird n'olw'ensonga eyo Paul Kagame bwe yakirabye ng'abasajja bali serious bamusanctioninga nagamba nze siga kuddamu kuteeka magye gange mu Eastern Democratic Republic of Congo awannyo waawo nagamba Congo nyuka nkutadde wali abayekera ba DRC abayekera M23 mugende maaso n'okwefaako kati abayekera kyabanafuyamu tebakyafuna recruitment tebakyafuna byakulwanyisa tebakyafuna kasente kamala olw'ensonga nti DRC yali evuddeyo negera mu maaso nejjawo system gye bayita dollarization ey'okukozesa dola ngegezaako kunafuya bayeekera bano nti singa bakozesa dola kijja bayambako okubeera nga bakola money laundering mu byobugagga bye bakumpanyizza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abula sibo kaboka kigambibwa guno omuntu bagwenyigiramu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Paul Kagame bakukusa ebyobugagga ebiri mu DRC nga babitwala wabula nga beefuula bagenda maaso n'okubanga balinako ekintu kye balumirirwa ubwo mukwano gwange ali eyo ampuliriza so n'olw'embeera eyo omuyeekera yalaba guli gutyo n'agamba neetaaga okubuyiiya amagezi enswawo ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo abayeekera baakyusa ne batandika okulikuutinga amagye ne batandika okuwamba obwana ku byalo nga babuyingiza amagye kigambibwa abamu baabakubanga bubi nnyo ne babatokyalinga abamu baabateekanga mu seerozi zaabwe ne babaggalira abamu okubadetaininga bamala bacunya gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza kakati ensonga ng'ezo nga zaali zefudde ebbereegye mu Democratic Republic of Congo eri abayeekera ba M23 olw'okuba nga bagenda maaso n'okulikuutinga abaana okuva mu byalo ebyenjawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo naye UN Security Council bino teyabiganyiza yagenze maaso n'obagamba sebo tubalaba era ne basanctioninga abakulembeze baabwe abapya mu nsonga eno badde bakalonda obufuzi naye abakulembeze baabwe abapya babasanctioninze lwansonga obulagajjavu mu kubeera nga eddembe ne justice ery'abannansi b'eggwanga erya DRC terilwaniriddwa bannansi bagenda mu maaso n'okuggwebwako emirembe ku ntalo ze bataatandika olw'okuba ebyobugagga bye batagenda maaso nakufunamu so nga abalina emmundu bamukwata mmundu Museveni ne Paul Kagame be bagenda maaso n'obiganyulwamu ate babiganyulwamu batya forcefully gwe mukwano gwange ali eyo njagala nsooke nkuba ku bayeekeraana ba M23 nga bagenda maaso n'okola recruitment zaabwe ku byalo nga babayisa bubi nga bagenda maaso n'okubeera nga babacujjanya babayigga okusobola okubayingiza olutalo oli ku UG update civic osinzira obanga otuuliriza gwe yakatwegattako nkutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere nga otwegattako kankutwale mu katambi n'oluvannyuma tujja kweyongerayo wuliriza
Mutongea wamuranduka wamundusa amashuri ekoyi wamundusa amashuri ngo ndi umwana olabye embeera eri mbayeekera nga bagenda maaso n'okukola recruitment ku sayidi yaabwe gwe mukwano gwange mpuliriza wabula nze nyongera kukujjukizaako obujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliriza gwena eyagadde otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako abali mu diaspora n'ababuuzizaako dda nkimanyi mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update Civic kakati UN ekitongole kya United Nations UN Security Council okubitukolera yazzeemu n'egenda maaso n'okwongerako figures ezimu mu banene mu bayeekera ba M23 n'ebateekako sanctions omuli Colonel Enanga era ono nga ye mukulembeze w'abayeekera ba M23 saako ne John Yimani Inzenze na bano seriously no Enanga niyo omulala wano n'abalala yabataddeko sanctions gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza olw'ensonga nti bano bagenda maaso n'okukola recruitment ey'aba civilian abawangalira mu byalo bye bagenda maaso n'okuwamba basizinga obwalo ne babuwamba ate ne bagenda maaso ne bacunya amabujje emiti emito enjandiggumiza eggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati nno walabisewo regional and international pressure eri US saako ne United Nations US egenda maaso n'okwekizaatinga pressure eri violence egenda maaso eri mu bayeekera ba M23 Democratic Republic of Congo government yagenda maaso n'okwapplying application eri eggwanga erya Rwanda lyagamba nti lyeri backinga abayeekera ba M23 era ne batwala ku International Court of Justice era nga bamugaba anenyezebwa alangibwa okubanga asupporting abayeekera ba M23 era Paul Kagame musajja atuwaka kojjuutuka kubanga bamuloopye dda mu International Court of Justice agende maaso n'okubanga abitebya lwaki afuukidde bannansi ba DRC akayinja mu ngatto lwaki agenda maaso n'okubuzaako bannansi bano emirembe waki abafuula afuuka ekizibu mu bulamu bwabwe peace negotiation peace zino ezamediatingibwa na Angola saako ne President Lowleko tezavaamu kalungi tuzijjukira bulungi ze zaasooka nga ne tunagenda na mu US Accords Democratic Republic of Congo government saako n'abayeekera ba M23 kigambibwa nti bengeejinga mu dialogues zino okusobola okulaba nga balwikinga ku peace agreement bano bennyini babeereko ne kibateeka ku mmeeza ekiyinza okuyamba munansi wa DRC oba oliawo asobola okubeera ng'afuna ku mirembe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye baabuwe bino byonna baalinga abayiwa ensaano ku mazzi nejjojjo ly'abalamu gwe mukwano gwange njagala nkakuteme nkakutegeeze peace agreement ezaakolebwa wakati wa Felix Sekiri ne Paul Kagame saako ne Donald Trump tezaavaamu kalungi bano abazisayininga kigambibwa nti bagenda okufuluma luumu mu bali basayiningidde baavaayo nga bonna ennyindo yenkata era Paul Kagame yalabibwako ng'atunudde kyamuli nga bano abalese beekutte mu ngalo naye yalaga tiyali musanyufu Paul Kagame yalaga nti yali musanyufu na byali bigenze mu maaso ndowooza omulaba era yabaleka nga bateeseganya kubanga emmeeza baali bagituddeko basatu nga wenkulaze nga basayininga bonsatule baabo baali batudde ku mmeeza emu era nga wobalaba nga bakkaanya kimu nga bali mu kuteekako emikono
naye olowooza ki ekyabatanula ate okubeera nga ono munnaabwe kumumaliriza okusayininga mu kwesiibula. Lwaki Flex Ekidi ye yasigala ate Paul Kagame n'aba nga alabika mu kabonero akatambula? Kiringa nga akabonero akaali kalaga nti ono yali amaze okubeera nga abivaamu ebyabwe, nga bano bali mu kucekinga mikono olw'endagaano gye baali bakoze olwaddiirwa ennuŋŋamu, wabula Paul Kagame nga tabikkiriza, ng'agamba nti nze bintu byammwe mbivuddemu, mmwe mumamanya. Naye bonna baateekako omukono, era abasinga bagenda maaso n'okucriticizinga ku agreement eno bagamba agreement yakozesebwa yaliwo just mu physical, naye emyoyo tegyasayininga. Era Paul Kagame olwakomawo mwami we n'akwatagana ne munywanyi we Nfaafa Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba oyitaddeko omukono nti ntaddeko, okoze kyaki ekyo weekyange. Era abaamuwa amagezi baamuwa kitiyo kugenda kutikka loole ya mukyanga, nze nkubuulira, kubanga okuva olwo ebintu byakyuka. Tulaba nga ekonomi y'eggwanga eya Rwanda etandikirawo okusereba. Gomanye okuba kyekitegeeza nti financial year sente z'oba olina okufuna okuva omusajja Omumerika, enkuyanja n'enkuyanja ya sente miliyoni 2 eza $, z'olina okuba nga ofuna buli mwaka ofunako miliyoni 6 zokka eza $. Omanye eggwanga woba olitaddemu kattu, woba olitaddemu economic depression, eggwanga libeera mu economic crisis. Eggwanga libeera mu kattu. Kankikubuulire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Okyali ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza, tukyagenda maaso, tukyagendera ddala maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati embeera weekyo we yalabika nga Flex Ekidi saako ne Paul Kagame ne Donald Trump nga tebakkaanyiza emotionally wabula bakkaanya physically. Era entalo zagenda maaso n'okubeera nga zigenda maaso n'okulabikako. Ne wano mu Switzerland jjojjo ly'abalamu mu myezi egiyise emabega twalabanga eggwanga abayeekera ba M23 ne DRC bakolera ku bayeekera empapula zaabwe ne bagenda mu Europe mu Switzerland. Mediate eyo oba summit eyo yatuuzibwa yalina kubeera mu Kata mu kibuga Doha, naye olw'okuba nti olutalo lwali lugenda mu maaso mu Middle East, olwali lugenda mu maaso mu ggwanga erya Iran saako ne US saako ne Israeli, kigambibwa nti nno kyabasindiikiriza okubanga enteeseganya zino bazijja mu Middle East bazoolekeze eri mu Europe. Naye beekanga nga ate abayeekera tebalina mpapula zaabwe zibaganya kuyingira Europe. Era Flex Ekidi nga yalina otwala obuvunaanyizibwa asayiningira abayeekera bano abamuyeekera eggwanga lye abakolere ku mpapula, boolekere mu nnyonyi basitule, boolekere paka mu Switzerland, asobole okubeera nga addizibwa eddembe lye mukwano gwange gwampuliriza. Ye mukulembeze, naye basajja obukulembeze bwe baabuwamba, ensi baagigabana. Ensi ya DRC kati nga bana era n'abayeekera balinako paati, wabula batuula mu mediations zino. Bateeseganya bulungi nnyo era nabo bonna ne bava nga bakkiriziganyizza. Summit eno yatuuzibwa yalina okubeera nga eteeseganya kuzza emirembe mu DRC, wabula baakola kye bayita Memorandum of Understanding, bategeeragana era ne basayininga endagaano. Ne bagamba nti nno mu kaseera kano twetaaga kino kikolebwe bannange, nti ye kyekiriwa ssebo. Mu byonna bye baateeseganya mwalimu okubeera nga bagenda kuteekawo ceasefire agreement eweebwa ekitiibwa, they respect both parties to respect ceasefire agreements, era bakyogerako era bakiteekako emikono. Era ekyali mu Memorandum of Understanding ekirala kye kino, bakkaanya wabeerewo okulirizinga aba prisoners of war ku sayidi zombi, buli sayidi ng'esuubira okuba nga egenda kuwulirizinga abasibe 3. Era ekyo ne kiteekebwako omukono. Ne bagamba katusooke tumonetizinga ezo zokka zokka. Memorandum wezinaateekebwa mu nkola tujja kuddamu tutuule tuteeseganye ate ku ki ekirala kye tuyinza okukola. Naye nkuteesa kiggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agreement yali ya nnaku 15 zokka. Ennaku 15 ezaali zibaweereddwa buli muntu okutuukiriza Memorandum of Understanding eno. Baalemererwa, parties zino zombiriri zaalemererwa. Era UN Security Council eri omusajja waayo
James Swan omukulembeze omupya mu Democratic Republic of Congo kyamuwaliriza okutusula ennyonyi okugenda mu kibuga ky'abayeekera bano okulaba kyekiganye tewaali kyateekebwa mu nkola paka nakakati teri wadde omulimi yali ateereddwa. Peace negotiation zino tezaavaamu kalungi konna kyokka eddembe ly'obuntu ne ligenda maaso nga lityoboolebwa. Lipooti ne zigamba nga zifuluma nti M23 ng'egenda maaso n'okubaakingibwa eggwanga erya Rwanda Defence Force bengeejinga mu kudetaininga n'okutta n'okuforcinga recruitment eyo mu North and Southern Kivu mu Democratic Republic of Congo. Kakati to make the matter worse, tulaba nga n'ekirwadde ky'Ebola kigenda maaso n'okuba nga nakyo kiteekawo embeera. Abayeekera bagenda maaso n'okola move okudemonstratinga parallel governance eri abayeekera ba M23 mu ggwanga erya DRC. Kakati nno waliwo emergency health protocol terrorist nga bali under their control mu biseera by'Ebola. Kati wano olabire obuzibu gwe mukwano gwange mpuliriza. Naye UN ye teyagibandaza, yagenze mu maaso n'okubateekako sanctions, yebakubye sanctions. Ekimanyi weekuba sanctions abayeekera ba M23 abaakosezza abantu babiri, Paul Kagame saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabula. Olw'obudde munzikirize enkomaawo, obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira okuba nga otuwuliriza. Nga bulijjo nja kuyitayokko nsomeyo abantu omu nga babiri n'oluvannyuma tusobole okubeera nga tweyongerayo. Eseza Brown Steen sikutegedde. Kiganda Christopher webale kubeerako. Kiganda Christopher webale kubeerako. Kiganda Christopher nkumaze. Enosima Mpora. Olw'obudde munzikirize enkomaawo, amannya gammwe tegategeerekeka olunaku olwaleero. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira obba nga otuwuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba.